ebyokora kwabo ebyokora nabingi bebarumya oba bebatta bo nga tebabasaasirako abawagira asooke yeebuuze bebatanga tebabasaasirako bebakozesa abamu abanyagiddwa ab'amagye abaana abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bingi nga oli olw'okuba eriyo n'abantu ajja nabba omuntu nga ye atambulira mu linnya lya Muhoozi ya Museveni ya Janet najja n'ategomya ekyalo oluusi oba yasinkanako Museveni oba yafunako ku namba ye ne bakola ddiiro ne kikomaawo naye olugikuba ne bamanya nti yakubidde Museveni nga ne poliisi emuwerekera naye nga ne gavumenti erina kyemanyi kyova olaba nti nze byebimu ku binde biŋŋaana okukkiririza nnyo mu famire oba mu gavumenti nti Museveni yakera n'ayogera nti ebisiyaga biki n'asaawa etteeka erijjugumiza abantu kwetoloola ensi naye se tebadde tebazimuwata babadde tazirya nange natidde nenga nti yarabbi yatuleeterawo naffe okwogera ebigambo bingi tugamba nti tulina Museveni tumaze naye nayiza okulaba nga akasimbi atekabadde katuukira wano era ne kampeyini zijja ajja kuba nga atandise obakuba ekipindi mu ndonde mbazimbire enguudo yakabibagamba emirundi emeka kati newabaawo n'omulala alina ekibuuzo ekimubobya omutwe era ngambye kale nkwegayiridde bw'oddamu okusinkana omulanzi kimumbuulize omulanzi atugamba nti gavumenti ya Museveni yamutamu ku ebyo byemuyisizaamu ne byebayisamu bannayuganda naye ati waliwo olumu byayogera ng'alaga biyinza okuba nga biviirako obuzibu eri eggwanga era nga senga si kibinza n'okutwala Mwai Museveni kati ali n'amaliriza ng'amulabula lwaki tamuleka azigwemu tuwone omuntu anti kati ekisooka mu ebyo nti nandibadde ensirika naye ate engeri gyendi oba kaŋŋambe kakita obuvunanyizibwa bwe nakinyonyola ennyo kijja basoma ku buvunanyizibwa bwange bunzikiriza okumugamba omwoyo gwange guyinza okuba nga gulina omumugamba naye ngaomubiri tegwagala so eriyo ebintu kati nga saawa zino nti accident egenda kukwawo ki ekyo mba saagala nakyogera kati nga kino kyembagala nti omu kuba famire era agenda kuzikira werinde olabe tulinde tulabe kati nze bwe njogera ebimu basobola okwetaasa n'eri ebijja nga tasobola era ekyo kyoyogedde nti n'ategeera Museveni talowooza nti ekyekongo yakiwonya ekyekongo kakyali katego nga kyalina bajeno baba batunda information kati saawa zino oyo agenze kigezi eyo region naye ayinza okuba nga bano wali omukulembeze gwe nawulira musimayi yafiireyo mu lutalo ng'atabaala bayeekera yali wa Chad Idris Deby ebyo byatambula bwe weesirikire yo wano omuntu wakulira ebitongole bitwala abaana ebweru ate munene mu gavumenti eno saagamba emabega eri oba myezi ng'esatu timugwokusatu mu first family waliyo agenda wakyogera nkijjukira bulungi ati anaatera alina akakwate ku first family si kakwate wabula wa mu family nyini wa mu family munda ddala anaatera matayo waliwo ekibuuzo ku nsonga y'emu eyo bibuuzo bya mirundi ebiri ekisooka waliwo oli gwe bayita ng'omuntu omwoyo gwe kwegamba guli eyo mu first family kati muli abuuza toyinza kutuyambaku matayo n'okyusa ku mbeera ebyokukola kwabo ebyokukola nabingi bebarumya oba bebatta bo nga tebabasaasirako abawagira asooke yeebuuze bebatta nga tebabasaasirako bebakozesa abamu abanyagiddwa ab'amagye abaana abantu abawagira asooke yeebuuze bebatta nga tebabasaasirako bebakozesa abamu abanyagiddwa ab'amagye abaana abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bingi nga oli olw'okuba
eriyo n'abantu ajja nabba omuntu nga ye atambulira mu linnya lya Muhoozi, ya Museveni, ya Janet, najja n'ategomya ekyalo oluusi oba yasinkanako Museveni oba yafunako ku namba ye ne bakola ddiiro ne kikomaawo. Naye olugikuba ne bamanya nti yakubidde Museveni nga ne poliisi emuwerekera naye nga ne gavumenti erina kyemanyi. Kyova olaba nti nze byebimu ku biŋŋaana okukkiririza nnyo mu famire oba mu gavumenti. Nti Museveni yakera n'ayogera nti ebisiyaga biki n'asaawa etteeka erijjugumiza abantu kwetoloola ensi naye se tebadde tebazimuwata babadde tazirya. Nange natidde nenga nti yarabbi yatuleeterawo naffe okwogera ebigambo bingi tugamba nti tulina Museveni tumaze naye nayiza okulaba nga akasimbi ate kabadde katuukira wano. Era ne kampeyini zijja ajja kuba nga atandise obbakuba ekipindi mu ndonde mbazimbire enguudo yakabibagamba emirundi emeka. Kati newabaawo n'omulala alina ekibuuzo ekimubobbya omutwe era ngambye kawulire nkwegayiridde bw'oddamu okusinkana omulanzi kimumbuulize. Omulanzi atugamba nti gavumenti yamu Museveni yamutamu ku ebyo byemuyisizaamu ne byebayisaamu bannayuganda, naye ate waliwo olumu byayogera ng'alaga biyinza okuba nga biviirako obuzibu eri eggwanga era nga senga si kibinza n'okutwala Mwai Museveni. Kati ali n'amaliriza ng'amulabula, lwaki tamuleka azigwemu tuwone omuntu? Anti kati ekisooka mu ebyo nti nandibadde ensirika naye ate engeri gyendi oba kaŋŋamba kakita obuvunaanyizibwa bwe nakinyonyola ennyo kijja basoma ku buvunaanyizibwa bwange bunzikiriza okumugamba. Omwoyo gwange guyinza okuba nga gulina omumugamba naye ng'omubiri tegwagala. So eriyo ebintu kati nga saawa zino nti accident egenda kukwawo ki ekyo mba saagala nakyogera. Kati nga kino kyembagala nti omu ku bafamire era agenda kuwuzikira werinde olabe tulinde tulabe. Kati nze bwe njogera ebimu basobola okwetaasa n'eriyo ebijja nga tasobola era ekyo kyoyogedde nti n'ategeera Museveni talowooza nti ekyekongo yakiwonye. Ekyekongo kakyali katego nga kyalina bajeno baba batunda information. Kati saawa zino oyo agenze Kigezi eyo region naye ayinza okuba nga bano wali omukulembeze gwe nawulira Musimayi yafiireyo mu lutalo ng'atabaala bayeekera. Yali wa Chad Idris Deby. Ebyo byatambula bwe weesirikire.